Hallelujah, hallelujah. Mukama waffe Yesu yebazibwe mbalamusizaako mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, nebaza Mukama abankuumidde, nebaza Mukama atuyisizaawo, nebaza Mukama abayisiza mu kiro. Mazima gano ge makya, amaziga gabaawo ekiro naye essanyu lijja bukedde. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim n'Isaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza gwe omutonzi waffe, weebale omukuumi waffe, weebale gwe nantamegwa, weebale gwe omulwanyi waffe, weebale gwe Mukama atuyisaawo, weebale Katonda omwesigwa, weebale gwe nannyini kisa, weebale atukuumira abantu baffe, weebale atukuumira bazadde baffe, weebale gwe atuliisa, weebale Mukama atutambuza n'otutuusa bulungi. Abantu batambula okuva mu bifo ebimu ne bagenda mu bifo ebirala. Mazima si lw'amaanyi, bingi bye tuyitako, bingi Mukama by'otubuusa. Weebale gwe atutaasa emikono gy'omubi Sitaani, weebale Mukama atta enkwe z'abagerengetanya, weebale Mukama gwe atayinzizza kuganya kuteesa kw'ababi kutuukirira ku bulamu bwaffe, weebale gwe atuwadde amaanyi nga ne kaakati ku makya ga leero tusobola okwogera erinnya lyo. Weebale Mukama atukuuma, weebale Mukama awonya, weebale Mukama awonyeza ddala abantu nga balwadde balina endwadde ezibaluma, weebale akomyawo abo abakyala baba balumwa naddala abagenze mu malwaliro ne bazaala, weebale Mukama awonya abali mu malwaliro, abali mu intensive care, weebale Mukama ajjawo lipooti embi, weebale Mukama gwe akyusa lipooti ezibadde embi n'ozifuula lipooti ennungi, weebale ku lwa buli bulamu bwa buli mukyala na buli mwami ali eyo, weebale Mukama gwe azaamu abantu essuubi, weebale Mukama akomyawo emyoyo gyabo egyali gyaseeseetuka ne gigwa nga gyagenda gyava mu kubeerawo okwo. Mukama weebale Mukama gwe akomyawo okwagala kweri abantu bonna abali batakyasobola kunoonya gwe Mukama Katonda, weebale Mukama gwe amanyi amagenda gaffe n'amadda, weebale Yesu gwe atatulekeredde atatusudde ng'abalala bwe bakola. Omwana w'omuntu akusuula olw'ebikolwa bye, naye Katonda gwe ajjudde ekisa n'okusaasira. Totulese kubanga tuli babi, totulese kubanga twonoona, totulese kubanga twakuleka, naye era omala n'otukomyawo Mukama. Weebale gwe akomyawo ekisa mu ffe, weebale Mukama atatusudde atukuuma yonna gye tutambulira ne gye tuyita, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale gwe atuwadde ekisa. This is morning breakfast. Amakya ga leero nzize n'ekyawandiikibwa kivudde mu kitabo kya Dawudi. Ekitabo kya Dawudi kiyitibwa Zabbuli ey'ekikumi-mu-ekumi-n'omwenda olunyiriri olwa 5-8. Kansubire wali osomyeyokko. Bw'oba tosomangayo genda osome chapita yonna. N'ekirala neebaza Mukama ku lwa buli ssekinnoomu eyeewaayo n'asoma ku Bayibuli n'anoonya ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kiri weewaawo. Ekigambo kya Katonda kikozi. Ekigambo kya Katonda tekiddayo nga kyereere. Ekigambo kya Katonda kisalaasala kiringa ekyambe eky'obwogi obubiri. Kisala okuyita mu nnyama paka mu ggumba, ne kiyita mu ggumba ne kyawula ennyama n'eggumba ne kisala paka mu busomyo. Ekigambo kya Katonda kye kitutereeza. Ekigambo kya Katonda kye kikomyawo mu kubeerawo kwe. Ekigambo kya Katonda kye kituukiriza ebyo by'oyagala. This is morning breakfast. Amakya ga leero ekigambo kye nzize nakyo, abalina Bayibuli ez'Oluzungu ndi mu Psalms 119 verse 58. Egambye bwete, naasaba ekisa kyo n'omutima gwange gwonna. Full stop 2 wakati mu lunyiriri. Onsaasire ng'ekigambo kyo bwe kiri. Olunyiriri luba nga luweddeyo. Owulira lugambye nti naasaba ekisa kyo n'omutima gwange gwonna. Bw'oba osaba mu kyosaba Mukama osaba akikkolere na kisa, era olina okisaba n'omutima gwo gwonna. Naasaba ng'ekisa kyo n'omutima gwange gwonna. Mazima ebintu by'olaba abantu balina Mukama abibawa lwa kisa. Kiba kisa. Kyova olina okuteeka evviiviri ku ttaka n'osaba Mukama ekisa kye
akikolere. Abantu balina ebintu naye nga babirina lwa kisa kya Katonda. Katonda atonyesa enkuba gyetonya lwa kisa kye. Katonda ayakisa omusana gye gwakira lwa kisa kye. So olunyiriri lugamba nti naasaba ekisa kyo n'omutima gwange gwonna. Kati gw'oyina by'oyagala Mukama kkolere, nange nina bye njagala Mukama nkolere. Oyagala kuva ku levo gy'oliko gende ku levo endala. Kati ekyo ky'osaba oyina kisaba mu kisa kya Katonda. Mukama bw'anaakikuwa kigenda kuba kisa okusalawo gwakikuwe. Kuba n'abatakirina nabo n'abatakirina Mukama ajja kibawa. Naye ekisa kya Katonda kye kireeta ekyo. Kyova oyina okusaba ekisa kya Katonda eri omutima gwo gwonna. Oyagala kusaasirwa. Kuba njogera n'abakyala n'abaami bangi ng'owulira mu maaso ga Katonda tokyalina mu kifo. Mu mutima gwo tokyalina mu kifo kya Katonda. Nga naawe kennyini weeraba ng'omuntu eyasobye ennyo. Tokyasaanira kubeera mu maaso ga Mukama. Tokyasaanira kubeera mu kubeerawo kwe. Naye ekisa kya Katonda weekiri. Ekyo ekisa kya Katonda kisa kintu kinene. Bwe njogera ku kisa kintu kinene nnyo. Okujja ebintu mu maaso ga Mukama Katonda n'abikuwa kiba kisa. Kati bw'osaba n'omutima gwo ekyo ekisa omala n'okifuna. Ali mu muzigo ayagala okuva mu muzigo kigenda kuba kisa. N'eyaguvuddemu eggulo kyabadde kisa okuva mu muzigo. Ekisa kya Katonda kye kyamujje mu muzigo. Naawe alimu ogenda kufuna ekisa ekyo ove mu muzigo. Uli olunyiriri lweyongera lugambye nti onsaasire ng'ekigambo kyo bwe kiri. Katonda akusaasira busaasizi okubeera ky'oli, kubanga ye kusaasira. Ekisa kya Katonda kikutomera n'akusaasira. Ekisa kya Katonda kibeera ku ggwe n'akusaasira n'ofuna ekyo ky'oyagala. Abantu Mukama abasimbye mu bifo eby'enjawulo lwa kisa kya Katonda. Era ekigambo kya Katonda kiri nti kusaasira. Onyirugambye nti onsaasire ekigambo kyo, onsaasire ng'ekigambo kyo bwe kiri. Kati ekyo ky'oyagala Mukama bw'omala n'osaba n'atunuulira okusaba kwo n'akusaasira. Ekisa kye ne kijja ku ggwe n'olyoka otoola ekyo ky'obadde oyagaliramu ekisa kya Katonda. Njogedde ku bali mu mizigo. Njogedde ku bali mu kuki. Kati gwali mu muzigo. Ekisa kya Katonda bw'onoosaba kigenda kujja gy'oli. Mukama akukubire ekkubo watali kkubo owone omuzigo. Oba owone emizigo. Kubanga okusaasira kw'ekigambo ekigambo kye okusaasira ng'ekigambo kye bwe kiri kiba kisa. Okusaasira kw'oyagala Mukama akusaasire ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri ekyo kibeera kisa. Mukama bw'amala n'ansaasira n'anzijako ebibi byange ekyo kiba kisa ekivudde eri Mukama Katonda okunsaasira. Mukama bw'amala n'akusaasira ng'ekigambo kye bwe kiri n'akuwonya emizigo ekyo kiba kisa ng'ekigambo kye bwe kiri. Mukama bw'amala n'akusaasira n'abaako waakujja n'akusimba ku ddaala eddala ekyo kiba kisa ng'ekigambo kye bwe kiri. So Dawudi bw'agamba Mukama nti naasaba ekisa kyo n'omutima gwange gwonna. Kyova olina okusaba Katonda n'omutima gwo gwonna. Mukama Katonda akwatibwa ekisa kye akise ku ggwe. Ky'osabiramu Mukama kibeere okusaasira kweri ye ng'ekigambo kye bwe kiri kituukirire. Kubanga ekigambo kya Katonda kiri weewaawo. Ekisa kya Katonda weekiri. Kati okusaasira kwe gwakukolera ekyo ky'oyagala. Waali okikola olina kwewaayo n'omutima gwo gwonna n'osaba ekisa kye kibeere ku ggwe. Naggambye ekigambo ekisa kigambo kigazi. Okulokoka kyali kisa. Mukama ye yatuwa obulokole.
toyimirira ku magulu go n'ogamba after all nze nalokoka nze n'abantu b'ekika ekyo bantama ani akulimba agenda bateekako ekisa abalokole kati gwe oyogera ng'agamba ate kati gwe weerokola oba okitegeera nze nakoowa emizigo nze saagala kumanya abantu bali mu mizigo after all katonda yakuwa ekisa n'ova mu mizigo n'abali mu mizigo mukama yagenda obbakolera ebyekisa bave mu mizigo njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo ng'obadde osaba obuusabuusa kati toddamu kubuusabuusa wulya Dawudi agamba nti naasabanga ekisa kyo n'omutima gwange gwonna minisi omutima gw'olina oguyiwa mu maaso ga Mukama Katonda gwonna kati kyoyagala akusaasiliremu kyonna wuliro nyine lugamba nti okusaasira kwe ng'ekigambo kyo bwe kiri kati awo bw'omala okuyiwawo omutima gwo gwonna n'osaba Mukama akuwa ekisa ekigambo kye nga bwe kiri nti kusaasira n'alyoka akusaasira n'ofuna ekyo ky'oyagala ekyo ky'ofuna okifuna lwa kisa bannaye nga nayogedde ku kisa ekigambo kisa kigambo kigazi nnyo ekigambo ekisa kigazi naye ate omuntu alina ekisa kimubeerako tosobola nakiraba ekisa kyekintu ekiri hani visible ekiri hani touchable tosobola kikwata adde okulaba kuyitako nti oyo naaliko ekisa naye ebintu byabeeramu byakola byebiva mu ekyo ekisa kyaba ali nakyo bagamba gundi oyo gwolaba aliko ekisa olaba yayitaawo n'ava ku eyo levo n'agenda ku leveni oyo gwolaba yali awedde naye olw'ekisa kya Katonda yamusaasira kubanga okusaasira kwa Katonda kyekigambo kye bwe kiri. This is morning breakfast. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti hayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange gwonna okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano gonna googere abamuyina amannya mangi abalala babatuuma amannya nga mayitirivu agamu agenda mugasula mpola naye manya baali bagakutuuma kati bw'oba ogoogera gonna googere lumu njogera kuba first born nga baba baali bakakuzaala buli eyajja yakutuumanga amannya kati amannya wagenda ogasula mpola ate n'olondayo naawe agakunyumira agago n'ogeetuuma kati wakati nga ŋŋamba nti yogera amannya gange gano gonna ago gonna ng'oyatula obulokole nkwegaidi toweerabiranga gali ge baakutuuma bajjajjaabo simanyi lino lyali lya jjajja ng'oweegindi naye yafa mu myaka gye7 kati tulimuwe ne balikuwa onkubuulidde nalyo lyogere linza n'okubanga lyerimu erikyakusibye wuliriza gamba nti hayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange gwonna okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano gonna googere gaddemu mulundi ogwokusatu gamba nti hayi Yesu amannya gange gano gonna gajje mu bitabo by'okufa ebitabo by'okusiraana ebitabo eby'endwadde ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala gwazzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala Mukama akunywereze olabe ekisa kye okusaasira kwe kubeere ku ggwe mu linnya lya Yesu amiina. Mukama abampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi Emmanuel.